Olunaku olwaleero tuli wano e Wakiso. Tukyaddeko mu maka ga historical home. Haji Zizinga atukyazizaako olunaku luno olwaleero okuba nga atubuulira ebyafaayo bya Uganda mu byobufuzi bwawo gye bivudde okutuuka wano we tuli. Naddala ekibiina kino ekya NRM bukyanga kikwata obuyinza mu mwaka gwa 1986 gwali mwezi gwa January awo, naye ogwokubiri omukulembeze lwalayira okuva lwe yalayira omulundi ogwasooka paka omulundi ogw'omusanvu. Olunaku olwaleero byonna Haji Zizinga agenda kubeera nga bituyisaamu ate n'ebyafaayo okutwaliza ewamu Uganda. Abakulembeze be baddeko nabo lwaki ono ye ali myaka 4 akyafuga, bali bafuga emyaka 8, oli afuzeeyo 2, waliwo eyafuga emyezi 3, Ankobi n'ayiisa ye yali wa myezi 3 ne bamukunkumula omukono mu kibya. Byonna munnabyafaayo Haji Zizinga agenda kubeera nga bituyisaamu. Haji, twesiimye okubeerako naawe ku Spark TV olunaku olwaleero. Nja kusaba otunula awo mu kamera obe ng'obuuza ku balabi ba Spark ate tube nga tusimbula emboozi, kubanga munnayuganda ali eyo agyesunze ayagala okumanya Uganda butya bwe zeetambula mu byobufuzi okutuuka we tutuuse olwaleero nti Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera ng'alayira omulundi okufuga ekisanja kye eky'omusanvu. Buuza ku balabi ba Spark TV, Haji. Abalabi n'abawuliriza ba Spark TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amanya Haji Zizinga Issa. Era historical nga omwanjuzi wa program bwakyogedde. Yeah. Ndi mutuuze wano mu Wakiso. Mbala ya myaka 40 n'okusoba. Mwe mwasooka mu kitundu kino, Haji. Naffe ne tujja tusengamu. Okay. Naye ng'okujja wano najja bansonga, nali nva najja Nankumbi. Wava najja Nankumbi nodda wano. Sera naviire najja Nankumbi. Yeah. Mbeera ye yangobayo nenjagala nnoonye poloti baliko. Mm. 1979. Okay. Nnoonya poloti wano nenjifuna. Najja Nankumbi situkyebaka. Okay. Tuwakutubuke. Amasasi gavuga ekiro n'emisana. Batta abantu emirambo, buli woyitawo n'osanga mirambo. Tuli mu kiseera abayitibwanga abakomboozi. TPDF. Kakakwatire, Haji. Okay. TPDF. Yeah. Oba Egeria Tanzania People's Defense Forces. Ne UNLA. Begatta wamu mwekyo ekyayitibwa okununula eggwanga lya Uganda okulijja mu bannakyemalira abaali bakulemberwa General Idi Amin. Okay. Naye muyinza okugamba nti twava mu manda oba twava ku lujjo ne tugwa mu manda mwennyini. Lwaki, Haji? Twayingira mu mbeera nga si nnyangu. Abantu abaakuba enduulu nga baaniriza abakomboozi mu kibuga Kampala. Waffe twali mu Kampala. Ekyaddako ate byali biwoobe na maziga, miranga myereere. Buli woyita abantu ne battibwa nga tewakyaliwo avunaana, tewakyaliwo akontrolinga, wabula abali 20 ekyo kibinja kirina ne komanda, abali 5 kibinja kirina komanda. Kati embeera n'ebeera nga tekyasoboka kontrolingibwa. Embeera eyo okutambula bwetyo yatambulira ebbanga lyali lya myezi okusookera ddala gavumenti yamalako ennaku 68. Eyo gavumenti ya Professor Yusuf Kironde-Lule. Ennaku 68. Ennaku 68. Emyezi 2 n'ennaku 8. Ennaku 8. Yafuga akaseera katono. Nejjibwako. Lule nga tusoose ku Lule ekyamugisaako. Mu kibuga kya Tanzania ekiyitibwa Moshi. Moshi ye waatuula bannayuganda abaali beewaŋŋangusiriza ebweru wa Uganda. Era nga baali badduka kye baayitanga obukulembeze obwe bwa Idi Amin oba obusibira mu bbwa. Mwalimu baani abo abadduka ebyobufuzi ebitali birungi mu Uganda ne bagenda e Tanzania kaakati abali mu lukuŋŋaana olwo olwatuula e Moshi? Abaali mu lukiiko olwo mwalimu omwami Paulo Muwanga. Mwalimu Yoweri Museveni. Mwalimu Professor Dani Wadada Nabudere.
mwalimu Dr. Andrew Takome Kayiira, mwalimu bangi abeegatta abo baabanga bakulembeze ba bubiina obwegatta awamu naye ng'ebibiina byali bisingamu okuba eby'amaanyi. Mwalimu Democratic Party, mwalimu UPC, mwalimu ne FRONASA. Kakati okwo kwe kwajjira ekyabakayiira kyekya UFM, Uganda Freedom Movement. Kati ebibiina ebyo byonna n'ebiralo ebyali bitono nnyo ebitaayinanga maanyi nnyo naye nga byonna byali bweru nga birwanyisa Idi Amin ne byegatta ebibiina ebyawera 22. Kakati mwalimu Nyerere n'abawa ground era n'abawa support y'amaanyi kuba mwalimu Nyerere yali muwagizi nnyo wa Dr. Milton Obote eyali yaggyibwako Idi Amin. Ebbanga lyonna nga ye yamugumira n'abeera naye yamulabirira n'abantu be yagenda nabo abasinga obungi baalabirirwa nga gavumenti ya Tanzania nga Batitokero, Olalokero n'abalala nga balabirirwa gavumenti ya Tanzania. Kakati ekyaddirira nga bamaliriza okuteesa okwo twafuna okubeera nti bataddewo ekibiina kimu kyekyo Uganda National Liberation Front ne balonda abanaakikulembera ne bateekawo n'enkola. Baalonda olukiiko nga luyitibwa National Consultative Council. Olwo olukiiko lwalingako ababaka 30 era nga ababaka abo be banaakolanga Parliament mu kiseera banaaba bamaze okuwamba okujjako gavumenti ya Idi Amin. Era lwali lukulemberwa Professor Edward Lugumayo ne Omonyo Ojok, nga Omonyo Ojok ye muwandiisi ne Professor Dan Wadada Nabudere be baali ku lukiiko olwo. Bimu nga bw'omanyi okulwawo ate sibisoma busomi kati ngezaako kujjukira. Olukiiko olwo lwe lwatuula ne bakkaanya nti balonze Professor Yusuf Kironde-Lule abeere pulezidenti asooka okumala emyaka 2. Bamuwa emyaka 2 Professor Yusuf Kironde-Lule akulembere. Then oluvannyuma bajja kuteekawo okulonda okwa bonna. Kakati Professor Yusuf Kironde-Lule bamulayiza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali Gwakuna 1979 akwata enkasi. Kati alonda kabineti eyalimu Paulo Muwanga nga Minister wa Internal Affairs, Yoweri Museveni nga Minister wa Defense. Kumpi abo balinga bwe baava eri nga posts ezo ba offices zajja Nambe. Bajja bazigabanye nti gwe ogenda kubeera wano gwe ogenda kubeera wano. Alonda Eric Otemali Madi nga Minister of Foreign Affairs. Alonda Robert Serumaga, Grace Bingira balondebwa ku byamawulire kati n'abalala. Kati Lule n'akola kabineti ye. Kati kabineti eyo yatambula ekiseera kitono. Lule teyeesiga amagye gano agaaliwo. N'akolagana ne Minister wa Foreign Affairs Eric Otemali Madi agende Bungereza, asabe Bungereza ereete eggye lye balikuuma wano. Ensonga eyo tiyalema butatuuka ku bantu bano abalwanyi nga Yoweri Museveni, nga Paulo Muwanga n'abalala. Tekyabasanyusa okubeera nti Bungereza ebaddewo ebbanga lyonna naye teyataasa Uganda nga Uganda Idi Amin agifuga bo kye baayita mu nfuga embi. Naye bo bamaze okwerwanako nga bannayuganda. Ate kati Lule atayagala kuleeta ggye lya Bungereza lye liba terigikuuma. Ekyo ne kitabasanyusa. Era ekyaddirira kwali okutuuza amangu olukiiko lwa National Consultative Council. Olukiiko lwagenda okumaliriza nga lusazeewo olw'okumuggyamu obwesigwa. Era ne bamuggyako ng'afugidde ennaku 68. Emyezi 2 gyokka. Myezi 2. Kakati ekyo mu bwangu ddala baagenda leeta omusajja nga naye takisuubira. Yalina mu hoteri yeebase Kenya, simu ezimutuukako mangu. Mikwano gye bamukubira nti waayo omanyi National Consultative Council ekulonze okubeera pulezidenti wa Uganda. Lwaggiddwako.
Kirulejjidde Binaisa Godfrey Lukongwa Kyusi Lukongwa mu butuufu ye kyewunja bwewunja Lukongwa yalinyirawo ennyonyi nga Jantebe nga Lukongwa bamuteeka mu ntebe nga bamulayiza kubeera pulezidenti wa Uganda owokubiri okuva liberation lwe yatandika. Lukongwa ng'afuga gavumenti yagifuga okuva mu mwezi gw'okuna okutuusa mu mwezi gw'11 nga bamuggyeko okuva mu mwezi gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi ziri 68 kakati mu gw'11 Binaisa yali amaze okuggibwako akwata awatakwatwa akola reshuffle addira abantu abatanyenyezebwa abanyeenya addira Oito Ojoko yali Army Chief of Staff amuwadde okubeera ambassador amugjeewo amujje mmaje addira Paulo Muwanga amujja ku Ministry ya Internal Affairs amuwa Ministry ya Labour addira Yoweri Museveni amujja ku Ministry ya Defense amuteeka ku Regional Corporation kagamba addira Kayiira amuwa Internal Affairs yabadde yamuwanga naye Muwanga Kayiira alinga eyabuukira ekintu kakati ate bano ekyavamu era ne bagugumuka banyasebuga tukugjeeko naye aveeko kuba be bamuleeta kati Binaisa kabineti ye mwe mubadde bajjabbeeri bidandisali mwe mubadde bakintu musoke n'abalala babadde mu gavumenti omwo omwami bamuyitanga ba Samuel Mugwisanda kati Binaisa bamugjeeko tebamuggyako bujja wabula n'okumuggalira bamuggalidde bamukubye mu kkomera lya military police e Katabi awangalidde omwo ne bidandisali bidandisali yalinga architecture mu kiseera ekyo era yali minisita wa local government baggaliddwa mu kkomera e Katabi kutuusa ebbanga eritaaligere naye Binaisa yasala amagezi n'atolokamu okutoloka mu kkomera okwo Binaisa yali musajja mugezigezi nnyo alina omuntu eyamusalira pulaani Binaisa n'atoloka ne bakaabakyala b'abasirikale olw'eggulo nga bagenda okugula ebintu ne bamusiba akatambaala ku mutwe kwota gaadi Binaisa okusiba nga ali mu Amerika kakati Binaisa yakomyewo nga Museveni amaze kuggyako ate gavumenti ezo kakati ebyo nga biwedde Binaisa aggiddwako wategekebwa okulonda mu kulonda okwo kakati abantu abaali mu exile nga Dr. Paul Milton Obote akomawo okulonda okwawamu akomawo era ekibiina kya Uganda People's Congress kitandika okukola entegeka ez'amaanyi ennyo ezaakanga abamu ku bannayuganda abaali balengereewo kati entegeka eziriwo nga zirabika nga Dr. Obote agenda okudda obutereevu mu ofiisi y'obwa pulezidenti kubanga yali akuumwa na mizinga yatuuka wano yatuukira mu kifo bakiyita Bushenyi era tuba UPC mu kiseera ekyo nga Bushenyi eringa ye makka waabwe baalinanga olunaku lw'amaddage okuvaayo eri nga baasi za Uganda Transport Company zonna tezikola zisomba abantu nga zibatwala Bushenyi zonna ne baasi eza bulijjo zonna yate nga bw'otaabatwala onoddawo ng'olina okugenda okukuza olunaku lw'amaddaga Dr. Obote eyinza okugenderamu abantu 7 netwala abantu Bushenyi era abantu 59 69 nebatwala order ne order kakati ebiseera ne bikituuka kyako tandika katuteekateeka akalulu kakubwe waliwo okusala constituencies olwo tuli mu mwaka kihaji that is 1980 tuyingidde akalulu kuti akalulu bwe tukatandika kasaliddwa constituencies tugamba constituencies zisaliddwa bube eno mu region ennene ya Buganda constituencies nga nnene ebitundu bigazi nnyo birina omubaka omu ate tutunuulidde ebitundu ng'ebyalango ebitundu mwakyoli basaze constitution kumpi eggombole ya wano mu Buganda nga bo bagifuula constituency kati omuntu yalimu w'amaanyi gwe twali tutunuulidde ye Paulo Ssemwogerere ne Ssemwogerere politically ate nga munafu ate ffe nga situkimanyi naye nga munafu ensonga ngeri gyali azikwatamu
nga sinambulukufu bulungi ngaalinga abantu bali abamukuba obwama aba UPC constituencies tugamba ziteekwa kubeera Obotagan ziteekwa kubeera 120 tugamba ziteekwa kubeera 120 mu mmeka Obotagan ziteekwa kubeera 140 kubanga ayongeddemu endala awalingawo okwetawula buli kiseera buli kyabanga kiganya okutereera nga tukitwala wa Dr. Nyerere asalewo wali Munyerere kubanga yali afuga Uganda mu kiseera ekyo majege gali wano nga buli kyetwagala okukola kyonna ye consultant kakati ntumaliriza exercise y'okulonda tugitandika nga tutonzeewo n'ebibiina ebipya. Olwo Haji baani abali mu akalulu ako Mwami Museveni mwajjira mwafuna akalulu akamu? Kakati tutandika ebibiina ebipya ng'ovudde ku UPC ne DP ebyaliwo nga emyaka egyasooka egy'enkaaga watondebwawo ekibiina movement nga yitibwa KY Kabaka Yekka. Naye mu kiseera kino etakyalina mwaganya teyinza kutambula. Kakati yali chairman wa Kabaka Yekka yali Joash Mayanja Nkanji. Joash Mayanja Nkanji agenda okutunuulira nga talina bwana atunda Kabaka Yekka nkole Karamojja. Ye n'abantu abatono bakatenta apuuli ne basalawo ne batondawo ekibiina ne omugenzi Haji Nsubuga Nsambu yalinga Wemakindi ne batendekawo ekibiina kya Conservative Party CP ne bakitandika. Olwaleero si kya Kenny Rukyamuz? Ya Kenny Rukyamuz. Kati ekibiina kino kyatandika naye nga kinafu. Kakati Abaganda ne bagamba bwakiri tumale gawagira DP kubanga Abaganda bali tebakkiriza mu DP. Era emyaka giri egy'enkaaga ffe nga tuli bato ddala okuwagira DP mu Buganda kwabanga nga kuzza musango. Lwaki owagira nga kuzza musango? Lwaki owagira DP? Nga kuzza musango. Kakati mu nsonga eyo Semwogerere akakasiddwa abeere ku DP. Naye nga okukakasibwa kwe Professor Yusuf Kironde-Lule yali akomawo. Okuva mu buwaŋŋanguse eri gyali mu Amerika. Mu Bungereza. Yali Bungereza. Yali Bungereza. Naye nga essuubi ly'abantu naddala mu Buganda libali mu Lule. So si mwani. So si mu Semwogerere oba Nkanji. Nkanji baali mwagadde naye akabiina kanafu. Kubanga ke Kabaka Yekka ne kati omuntu gwe balabamu ow'amaanyi asobola okuwangula ye Lule. Awo kirabika nga Professor Lule yaliibwamu olukwe. Paulo Semwogerere okudda kwa Lule Paulo Semwogerere talina bwakwatibwa tayinza kubeera President General wa DP. Automatically Lule yali alina kubeera President wa DP. Lule amaze n'okutuuka e Nairobi nga essimu ejja okuva Paulo Mwanga totawaana tosala nsalo ssebo tewali kifo wano. Tuleseewo landi yonna oteekwa kulandinga tojja. Lule yakomaawo. Abantu abali mu nteekateeka zonna ezaalula okujja bateeseteese ne maka ge bayiyewo ne koolasi ngo omukwano ole gw'alina mu bantu ogamba talina ne byali abakoledde naye nga tewali. Kakati okudda kwa Lule kugaana. Kakati era olunaku Lule lwe yalangirirwa nti lwatuukirako Paulo Semwogerere lwatandikirako kampeyini ze ettoolo ez'obwa president yagenda kutandika kampeyini ono tumulindirira ntebe oluguudo lwonna tulutimbye embugo n'emikeeka ebiyitirirwa Lule paka mu maka ge Lungujja. Yes, Paulo Semwogerere ate yagenda ttoolo kutandika kampeyini. Kofu musajja ono ddala yatulyamu olukwe. Ku nkomerero ekirangiro kiyita special announcement nga kiva mu office ya vice chairman wa military commission that is Paulo Buhanga nga akiyisizza kyava mu office ya DP mu office ya DP nti okudda kwa Professor Yusuf Kironde-Lule tekuvunaanyizibwa ku Democratic Party ng'ekibiina kuvunaanyizibwa ku Professor Ssenteza Kajubi so si DP. Ekyo ekirango olwayitamu Professor Kajubi naye yadduka misinde kufuluma Uganda amanye bamuwadde basajja kumulya.
kati olwo tutandika campaigns CP gundi etandikibwawo UPM gundi etandikiddwawo CP etandikiddwawo kakati ate ne abalala batakkiririza mu CP ate bakkiririza mu UPC bagamba nti ffe tuwakanyiza baali ba UPC yagamba ffe tuwakanya Milton Obote okumulonda okubeera president general wa UPC takyasobola kuwangisa kibiina kubanga yakyayibwa abantu. Tutandise Uganda Patriotic Movement UPM. Abo be baali Alhaji Kirunda Kivejjinja. Kwaliko Jabberi Bidandi Sali Kintu Musoke ne batandika UPM. Bwe bakitandika tibannasalirawo ddala bagamba naye tuteeka okuba n'omulwanyi. Kaakati Kirunda kyavaaga naye omuvubuka ono ndaba musajja birowoozo bye birungi. Aliwo ati Yoweri Museveni. Kaakati olwo batudde mu maka ga Bidandi mu maka ga Kintu Musoke Erungujja. Ba Professor Dan Wadada Nabudere Bamawumbe Mukwana n'abalala batudde Erungujja bayita batumira gundi Yoweri Museveni. Yoweri Museveni ajja atali kwisala bonna bakkanya lumu nti ono ye chairman w'ekibiina abeere president general w'ekibiina. Museveni ng'atandika aleeta ebirowoozo batandika campaign. Kati batandika campaign Museveni yagambanga nti waliwo abantu betutunulira nga bateeseteese okubba obululu. Naye obululu bwe bunabbibwa we UPM shall go back in the bush and fight. Kyogererawo olunaku lusooka. We shall go back in the bush and fight. We shall move foot to foot until we shall capture Kampala. Engeri gye yayogerangamu. Kaakati abantu nga tebatiikira. Kubanga yali junior nnyo mu politics wa Uganda. G'abantu tebamumanyi. Kaakati akalulu katuuka kagenda okukubwa. Naye akalulu kano kagenda okukubwa kaliko abakateekateeka. Baateekawo electoral commission yategekebwa National Consultative Council etegeka nti wabeerewo okulonda. Kati okulonda kugenda okubeeramu Gozilini. Paulo Muwanga obuyinza ayagala abusigaze. Naye bagamba nti tulondewo tuteekewo a presidential commission. Ne bateekawo akakiiko nga kaliko abalamuzi baali 5. Mwali omulamuzi Musoke. Mwalimu omulamuzi Peter Allen yali musajja Mungereza. Mwalimu omulamuzi Griso Motenga. Baali abalamuzi 5 be baakola ku byokulonda. Ne balonda electoral commission. Basetinga electoral commission ng'ekulemberwa omwami baamuyitanga Vincent Sekono ye chairman. Omulala baamuyitanga John Kikira yali secretary. Elections ne zitandika. Naye elections nga zitandise waliwo okutandika abantu okugenda mu constituencies okwewandiisa abanaalonda. Kakati awo UPC yazannyawo nnyo kubanga yaddira road block nga 50 neziteeka ku luguudo lw'e Masaka. Kwegamba bino ne bye tulaba olwaleero mu campaigns sabotage gye tulaba mu campaigns tetandise lwaleero nti gundi agenda gindi kuba campaign ne bamuteera zi road block mu kubo tagenda tuuka mu bawagizi be oba n'atuukayo kirongo obudde buweddeko bwa campaign bibaddewo kuviira ddala mu kalulu kali akasooka. Akalulu ako bwe nzijukira ennyo ye musajja mukulu akyali mulamu ayitibwa Israel Mayengo. Yayitwanga omulwanyi yali omu ku balwanyi ab'amaanyi ennyo. Era tugenda kubeera naye wano mu budde obuddako mu maaso awo. Israel Mayengo yali agenda waabwe Kalangala agenda kwesimbawo tewali na kidyeri alina kuyita mu Bukakkata Masaka. Kakati road block yazitandikira Kyengera. Talina na Lukaya ngali mu ssaawa 9. Kati ogenda okutuuka eri mu nnyendo gy'anakyamira alyoka agende Bukakkata ng'essaawa ziri mu 10.
ate sawa 11 basibewo ki baggalewo oyo teyayitamu. Kakati ne baddira obukodyo bwonna bwali busoboka okukakkana ng'abantu abaali bateeka okugenda okwesimbawo bonna babalemesezza, especially mu bitundu gye baalabya ddala nga tebajja kusobola kuyitawo. Masaka yasobola okuyitamu Gerald Sendawula, mwami we baamitanga Haji Ssemuju, ne mulala baamitanga mukulu wa Eric Ayanjo, Major General mukulu we baamitanga nga bali basatu. Tebereza almost Greater Masaka kubanga gundi yali akyali Sembabule, yali akyali Sam Kutesa, yali eri waba Museveni gye yalonderwa. Kati abo bokka be bayita mu Greater Masaka. Kakati akalulu katuuse okukubwa. Akalulu kakubwa batandise okusoma results. Results wano mu Buganda DP. Kakati DP ng'ayitiridde UPC erangiridde unopposed 17 unopposed 17 abakisemu UPC. Kakati Paulo Muwanga kyava akwata omuzindaalo, ye vice chairman w'ekibiina kya Uganda People's Congress, n'awamba electoral commission. Yagiwambirawo Paulo Muwanga, n'awamba electoral commission obuyinza bwayo, n'akwata omuzindaalo nga yalangirira. Gundi egindi gw'obojja, gundi egindi gw'obojja, gundi egindi gw'obojja, nga bonna alangirira ba UPC. Alangirira UPC. Basamiri mu Buyisanda, seru yange tojja. Kakati embeera yaliwo. N'agamba tebwa gwe kanaatanda n'asamwasamwa n'ebivudde mu kulonda, nze nnina okulangirira. Fayini emitwalo 50 obukusibwa emyaka 2 bokukola byombi. Abantu bonna ne bagitunga tuwali alangirira. Kuba abantu abamu bayinza okwebuuza lwaki Museveni yagenda musiko obulubabba bwe, olabye obululu bwa bbwa. Gwe kyo tekikuleeta naye nedda tikwali kwa nkukutu. Yalangira butereevu bwe muvuganya akutta omuzindaalo kati yalangirira. Kati nga bwe tulaba kuba kati okulonda kwa bonna okuwedde kubaddemu bacandidates babiri abasinga amaanyi, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni. Kakati Mwami Museveni agenda okulaba bitabuse ng'agamba kenkwata omuzindaalo nze nnangirira. N'atandika okwerangirira. Kati bwe gwali. Akati akalulu kaggwa abantu basiimye bikavuddemu. Awayise ennaku 3. Kaaliwo olwakutaano ne ku lunaku lwokubiri waaliwo okusinkana wa Kintu Musoke, Mayanja Nkanji, Kintu Musoke, Nabudere, baali bangi abawagizi ba NRM, Haji Kigongo abo n'abalala. Tuzzaako ki? Ssemwogerere yagamba nti we the Democrats we shall go in the parliament. Tujja kugenda butereevu mu parliament oba tetumuwakanyizeeyo. Museveni yagamba nti no, that man understands only one language. Olulimi lwategeera lubundu, tulwane naye bulwanyi tumukube. Ssemwogerere yagaana. Museveni n'asirika. That was ennaku z'omwezi zaalinga, kubanga twakalondanga ennaku z'omwezi zaalinga 10 ogw'Ekkumi kati Museveni nga lumu January nga lumu no February wali yali akyali February 6 n'ateekateeka n'asimbula n'agenda e Kabamba we yatandikira olutalo n'abajaasi 27 abalala ba coordinators abasangamu Bamugisha Muntu baali mu barracks n'atandika olutabaalo. Tuli ku radio nga tulya ku BBC Adigati kye tujja amawulire Museveni yalumbye tumulya naye ayogerako ayogera ne ba correspondents. Olutalo nga lutandikira awo bwe lutyo naye nga lulinga olutawangulu kuba kyalinga kitasoboka. Kuba yatandika olutalo si yali candidate ow'amaanyi ekyo kimu. Ndowooza kati ku lunaku olwaleero omuntu alaba Spark TV mu kaseera kano mukubira ekifaananyi
nti kubaali beesimbyewo bonna ndowooza alinga Kasiba Nte oba Frank Buliira yagenza okutandika olutalo. Ekyenjawulo ku Museveni ffe tetwamumanya naye yali amanyiddwa okuva e Dar es Salaam. Era bwe baali bategeka okuyingira okujjako Idi Amin yaweebwa ebyokulwanyisa bibye. Dr. Nyerere tiyabagatta. Milton Obote ne gurupu ye yamuwa ebyokulwanyisa bibye. Ne Museveni n'amuwa bibye. Baayita ne mu makubo ga njawulo. Museveni yajja n'ekikoosi ekibinja ky'ekirwanyi nga kiyitibwa Fonansa. Bano ne bajja bonna Boyito Joko bakayiira twala tugende nga bajjidde mu kikoosi bakiyita kikoosi maalumu. Kyo kyayita Masaka. Museveni yayita Mbale, yayita Kikagati, n'ayita n'eno ku nsalo y'Ebukanga. Isingiro ye gye yayita. Kati bw'atuuka mu Nkole n'atandika okuwandiika abavubuka. N'atandika okuyingiza mu magye. Yayingira n'abantu 3. N'ogenda okutuuka Kampala ng'alina abantu 8 abajaasi 8. Kwegamba okuva e Mbarara okutuuka e Kampala weegattibwako abantu 500 nga buli akiwulira. Jjukira balina obusungu bwabwe, akalulu tekabatambulira bulungi. Kati olwo alina abavubuka be Bakahindo tafiire. Bajji Muhwezi, bavubuka bakyali fresh nnyo. Balwejema bavubuka n'abalala. Kati akalulu kawedde naye akalulu kabbiddwa. Kati ye Museveni agamba nti no, omusajja tuteekwa kumulwanyisa bulwanyisa. Bw'otali kumulwanyisa tetujja kusobola kuteesa, naye ebyokuteesa si byaliko. Museveni atandise kuba kikopo, yatandikira Kabamba, atandise kuwamba poliisi z'ekibuga. Uyo poliisi yagendanga awamba n'agenda ng'afuna emundu mu butono bwazo. Naye Museveni ng'alina amaanyi g'ebirowoozo. Abantu ba wano kye bataayina. Era bwe yatuukanga mu bantu okuboogerera nga bamugula. Omwogezi mulungi. Yatuukanga nga bamugula. Bwe yatuukanga bamugula. Kati okulaba nti ebitundu byatuukiramu ng'ebyekiboga. Ebitundu ebya Ssingo. Ebitundu bino ebya Bulemeezi. Ebirowoozo byabo baawuliranga ebirowoozo bye birungi nnyo. Ne bakkiriza ne bakolagana ne Museveni ne bayingira abaali batasobola, abaali abakadde mu kiseera ekyo nga nze, ne bayingiza abaana baabwe ne balaba nga Museveni ekkubo lyalimu lyettuufu. Bw'atyo Museveni n'alwana olutalo nga terwali lwangu okumala ebbanga okuva 1981 tuusa 1986 yali amaze okuzimba eggye eryali lisusse abantu 50,000. Ate we yayingirira Kampala ng'ali mu 2,000 egy'abalwanyi ng'agiyina ate namba esinga obunene nga bavubuka. Kati Museveni n'abeera nga abantu abo ebbanga eryo lyonna lyamala nabo teyabasuulirira. Yatandika okulowooza kubanga ayingidde, awambye, akoze gavumenti. Naye nga tannatuuka kukola gavumenti waliwo okusooka enteeseganya. Peaceful Nankani Nairobi peaceful talks. Kati Nairobi eyo ffe twali sitwagala kwetabamuko nga tukoya abasajja nga balinga boolaba Isirayiri endagaano ze n'Amerika ne Iran. Mukyakola mutate bo ne bakola. Muli mu kuteesa mutuuse wakati ne bakuba. Kati naziri bwe zaali. Tugamba no, wateekwa okubaawo enkola ey'enkalakkalira. Kati mu nkola ey'enkalakkalira tumaze okusalako. Museveni amaze okusalako ebitundu bya Katonga Bridge. Agisaze ekyengulu n'ekyemmanga. Kati waliwo tulina Hormuz eya Gulf. Gundi gye yasazeeko omusajja atwani. Iran gye yasazeeko. Kati Amerika tumusala. Kati Amerika oyinza okumugeraageranya ne balutwa. Nga tebakyasobola kuyingira eno, tebakyasobola kufulumayo. Tebakyasobola kufuna mmere eva eno. Amafuta gonna tugasazeeko. Emmotoka zonna ezaali zimaze okuyingira era ez'amafuta zonna zifuuse za Museveni. Kaakati eri Museveni okuva mu Lwera okudda eri Southern yonna, Southern Buganda ne Western yonna Museveni amaze okujja occupy ng'agitutte.
kati enkambi zonna ezaalimu ez'amagye azisaliddeko mu barracks zaazo zonna zize wansi wa control zerwanyeko azikuba epaka lwe zaawanikanga booketa abaani bonna bawanise ebyokulwanyisa ate bwe baawanikanga nga bakuba saluti ng'ate abaintegratinga muki olwo enkambi y'e Kasijjagiro yesinga amaanyi y'amaanyi nnyo yalimu omusajja nga bamuyita Oketa Oketa yakuba emizinga okumala emyezi 3 nga takkakkanyeeko mwasookamu Oketa awaaliwo omulala baamuyitanga yava baamutira commanding officer lwe yafa lwe bawanika bendera enjeru nga tuwanise anti awedde kati headquarters z'Amasaka nga ziri ku tteeko ne Lwengo ne front line ngeri ku tteeko Masaka omanyiwo ku Mutesa wali awo wali kati nga mwimu ni mukuba wali mu barracks mu mpatayizi wene nabayite obutego wane ene bali surrounded Kasijjagiro nanga eri surround bwe bageza kakeno bano bali ebikola by'amayuni ne babimala kyali mu kiri teri mmere yingi bagambo butafanja tuwanike temuli kyakulya kiyingira kati ne bawanika kati abo bawanika mbala ne wanika Mountain of the Moon Kasese ne wanika buna ne babeera integrated kati batirwanga ennyama ne balya ne kuba bajja baagala kwongeramu just politics okuba emundu nga bakumanyi batira lisi baalimu kati nga babeera nga batandika ate emundu zikubanga bazolerezaawa gye baava era nga bangi bamalira balla bafudde n'okufa naye nga baafa bafunye ne rank ba major general ba brigadier abataalina kye bali nnyo kyamaanyi n'olwekyo nti okuwangula kwa Museveni n'awangula olutalo olwa 1985 olutalo lw'okuwamba Kampala terwali lwangu. Haji nga tugenda okusiibula omulabi wa Spark olutalo lugenda mu maaso emyaka gino 5 egy'olutalo gwe oli ludda wali omu ku balwanyi ng'olutalo luli wakati wali ludda omulabi wa Spark TV yali etaze okubeera ng'amanya olutalo nalulimu wakati nenga siri kombata nga sambala nga toyambala kyambalo nali sambala twatwalinga ku mawulire biseera bisinga obungi nga ffe tuleeta amawulire mu ba commanders mwe bakessi oyinza okutwalira mu lulimi olwo nga ffe bakessi okumanya biki ebiriwo basirikale bali bwe bati balina ebyokulwanyisa bwe bati kati nga tulina bannaffe betukolagana within the other side abatuwanga information nze n'abantu abange benyini nga tebamanyi kiki ennabeeranga lusimbeera Masaka lusimbeera Lyantonde lusimbeera Mballa lusimbeera Nkonge nga mbeera mu mawulire ago naye ne tumaliriza nga olutalo Mukama atuwadde tuluwangudde naye mu byonna olw'obufunda bw'obudde ti Mwai Museveni afuze emyaka 4 tafuze bufuzi by the time Museveni we yawambira Kampala tewaliwo state tewali olaba essaawa ya Queen Clock Tower oluguudo oludde Nsambya olaba Toto eryawo kati Toto yali okuva ku Toto eyo yalinga immigration office okudda eri nga wafugwa Andrew Kayiira kwegamba ebiseera ebyo buli omu ng'alina ku kapaati kaafuga exactly eyo yali Andrew Kayiira yafuga paka Gaba kakati central government olwaleero Serena yalinga Nairo Mansions kakati abakungu basula ewaggulu teri mazzi ebintu byonna byafa dda amazzi balina okutwala ebimotoka eggaba bano n'amazzi tebereza abasirikale ba gavumenti basalendalinganga emmundu zaabwe ewakayiira ne bagenda eggaba bano n'amazzi kati Kayiira yafugayo yena Makindi eyo nenamunde eyo nena nga yafugayo kakati okuva enateete katono okuva ekabojja okugenda paka Busimunda awafugwa George Nkwanga Kapiteni George Nkwanga yafugawo ekawempe okuva ku 5 okugenda ddala mu luguudo mokka ne Simunda kufugibwa Brigadier Moses ali teri Kapiteni Ahmad ya controlling enkambi kati eyo embeera yaliwo nga tewaliwo gavumenti kati Lutwa afuga
kakati okujja okuwamba abantu abo bonna baveewo ne bakayira nga balugendeddemu tegwali mulimu mutono. Kuba Museveni ayungula ejje nga amaze okweteeka nti kati ngenda kuwamba Kampala n'asindika ejje nga Nkwanga ali Kammengo, bano abalala bali Kabasanda. Museveni n'asimbula olunaku lumu n'atuuka e Busega. Mundu yatokota olunaku nzibu nnyo kizibu nnyo okunyumiza ebyaliwo olunaku olwo. Emundu ng'eseka. Kakati that was about 24th. Kati waliwo okwegabanya abalala bayite Mutundwe bagenda kuwamba Wazana. Abalala bayitemu ne bajja ne bagwa Kawana Bukasa bagenda kuwamba Hoima Road. Abalala bayitemu bagenda kuwambira wano Kawanda. Kati waliwo okuyingira naye abalala bakutte Nateete butereevu. Kati abalala bakutte Wakaliga, abalala bakutte Ndeeba. Kakati batuuka mu Ndeeba abalala bayise bagenda Najjanankumbi. Kakati waliwo okuyingira Kampala ojja Ekibuye waliwo omutawaana munene nnyo. Kale tetugenda kusukkawo olwaleero Haji tugenda kuddamu okumweyongeza mu maaso awo. Ate kaakati tugenda kubanga tufuna emboozi za Haji tuziteeke ku YouTube oyongere okubanga oziraba kubanga wano obudde bugenda maaso n'okubeera nga butulimitinga. Emboozi ya Haji enyuma nnyo tusobola otuula wano olunaku lulamba nga Haji atubuulira gavumenti eriko olwaleero ejjeetya mu buyinza bawamba batya byonna tujja genda maaso n'okuddamu okubanga